Atudde mu katebe kano olwaleero si Yekolera itongwa ono omusabuzi ate era si kiwuugulu ono omubisi w'emirambo gya kuno egyalemwa okubika wabula ye Yekolera music analyst yababuuzaako ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa Desemba omwaka 2022 musiibye mutya omusuze mutya baganda bange ne bannyinaze okusinziira ku budde n'ensi mwolabidde vidiyo eno alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatulunze bulungi mugamba mutya bannayuganda bannange mu nsi ez'enjawulo n'abali mu ggwanga munda Uganda. Olunaku olwaleero nsazeewo tujjukire omuzira ŋŋonge yasooka okuvaayo n'alangirira nti alina akawuka akamukenenya Philly Bongoley Lutaaya eyatuva ku maaso ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa Desemba omwaka 1989 nga n'obulwadde ekyamutta kaali kawuka akamukenenya. Teweerabira okusubscribinga oklicking on the bell notification n'okutusuulirawo endowooza yo mu comment section weewaawo waliwo abasiimira muli ng'endaawo n'atateekamu mu comment section n'akulumba direct mu inbox yo akwebaza nti ennaku zino nafuuka kimpemepeme abantu abasinga batya okunneesembereza kwamubbo mulimu abatiitiizi abalala nga bagagga batya okufiirwa ebyabwe ne basalawo okunnumba mu inbox bansiime mu ngeri emu oba endala oba baŋŋambe nti Yekolera ensonga ozirambikidde ddala bulungi. Olunaku olwaleero mbaleetedde ku kopi y'ekiwandiiko Philly Bongoley Lutaaya kyeyasoma ng'alangirira nti alina akawuka akaleeta mukenenya oba alina ekirwadde ekya siriimu ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokuna omwaka 1989 wali ku Sheraton Hotel mu Kampala. Philly Bongoley Lutaaya yatandika bw'ati ng'agenda okusoma ekiwandiiko kye oba ng'ayisa olukuŋŋaana lw'abamawulire okubategeeza nti alina akawuka aka siriimu era nga yeeno kopi y'ekiwandiiko. Bannayuganda bannange kyannaku nnyo leero okubategeeza nti ekirwadde bulijjo ekingu ekizuuliddwa nti siriimu. Amazima awatali kubuusabuusa kino kijja kubakanga naye kituufu nange nakwatibwa ekirwadde kino ekikambwe mukenenya. Ku lwange ndaba nga kano ke kasambattuka akakyasinze okuba akanene mu bulamu bwange tejja kuba kalala si kunze Lutaaya. Naye nvudde mu kikangawa era nakizudde nti wadde biri bityo ensi erina okweyongerayo. Buvunaanyizibwa bwange nga munnayuganda okubuulira abantu okubawa ekifaananyi ekituufu ku kyantuukako. Kale nga tufunye okumanyisibwa okunsuubira nti tusobola okutaasa abo abatannakosebwa kirwadde kino namuttanga tubabuulira mu bulambuukufu. Nze akaseera akatono ke nsigazza ku nsi njagala waakiri nkole ekintu mu kuyambako bannayuganda bannange okulwanyisa siriimu nga mbuulira abantu. Kyenkola kati kwe kuwa siriimu feesi nga bwe tukiyita e Bulaaya nti bw'oyatula mu lwatu n'ogamba enkumuliitu y'abantu nga oyita ku mikutu gy'empuliziganya nti omuntu alina siriimu kiyamba mu ngeri 3 era ze zino n'azimenya. Engeri esooka okuwa obuvumu n'essuubi eri abo abaakosebwa obulwadde nga banafuye wamu n'abo ababoolebwa ab'eŋŋanda zaabwe ne mikwano gyabwe kasita bazuulibwamu obulwadde buno. Ekyokubiri, kuleetera abantu kubeera nga abeegendereza mu nneeyisa yaabwe buli lunaku okutangira wamu n'okutangira abalala awo nno twewale okusaasaanya obulwadde buno. Ekyokusatu Philly Bongoley Lutaaya yagamba n'ekirala mu kiseera kino eggwanga lyaffe tto era liraana kuzimbibwa. Kyetaagisa ffenna omulwadde n'aliko obulemu tetuba na ndowooza ya kuwanika, tulina kulwana mu ngeri yonna paka ku lunaku olusembayo. Ng'omuyimbi era omuwandiisi w'ennyimba nejjusa nti ennyimba nnyingi amagezi n'amaloboozi tebijja kuwulirwa. Omulimu gwange kyenkana guwedde naye nsuubiza nti nja kusigala nkola wadde kyetaagisa kukubisaamu emirundi 2 okulaba nga nkola kyonna ekisoboka okuweereza ggwe mmange Uganda. Teri byakuwanika bbendera njeru eri siriimu nti mpanguddwa, nja kufa nga nnwana kubanga era mbadde nga nnwana.
okumala emyaka 2 muwuliriza muwabudde musiimye era n'okuzinira ku nnyimba zange. Mu Uganda mwonna mwezigye amaanyi kuba mwezigye byenkoze mu mirimu gyange gyonna, okuwandiika, okutegeka. Mbadde n'ekifaananyi kya maama Uganda mu bwongo kuba naaliyimbidde ani singa si maama Uganda. Sirina gwe nninako busungu bwonna wadde nga nnejjusa nti bannayuganda banzuula luvannyuma wadde nga mbaddewo emyaka 37 ng'omuntu. Emyaka 2 gye mmazeewo ng'omuyimbi namala kufulumya luyimba lwa Born in Africa abantu okuntegeera nti wendi. Nali nakola dde ennyimba era nga ezo zennyini naziyimba mu buli kitundu kya ggwanga ate nga tewaali kuzuula bitone ba producer oba bamaneja oba abayambi bonna abayambako mu mulimu gwange. Kale ndikyakulabirako ekikiikiridde abalala bangi. Abantu ba Uganda balina okuzuukuka batambule era bawagire abayimbi abeetegefu okuweereza eggwanga naye nga tebalina byetaagisa n'abalala okutambula olugendo oluwanvu ennyo okwetegeka. Naye nga tuzze ku mulamwa gwa Sirimu, mpulira nga nteekeddwa okwetondera eggwanga nti ŋŋenda kuvaawo nga bitono ebikoleddwa, naye singa nali mmanyi bye mmanyi kati ku Sirimu naaliwandiise oluyimba olulungi. Yense yekolera itoogwa teweeranya okusubscribinga n'okukilikinga mu bell notification. Philly Bongoley Lutaaya kyeyongerayo ng'agamba bw'ati toweerabira nti press conference eno oba ekiwandiiko kino ekisoma ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokuna omwaka 1989 awo wali ku Sheraton Hotel mu Kampala. Tuzze ku kiwandiiko. Neebaza batuuze bannange mu mbeera yonna mumbeereddewo ne mumpagira ng'omuyimbi singa si mmwe sandikoze kintu kyonna. Neebaza bazadde bange nti mu mbeera yonna mumbeereddewo ne mumpagira ng'omuyimbi ate era ng'omwana. Neebaza abaana bange n'amaka gange abanteereddewo omugongo ne beetikka omugugu gw'omuyimbi omutambuze ataategeerwa. Kano nkaddamu. Neebaza abaana bange n'amaka gange abanteereddewo omugongo ne beetikka omugugu gw'omuyimbi omutambuze ataategeerwa. Kino nno kitegeeza kimu oluusi bakazi b'e Bashiiri mbaziira abagamba nti mbayiirawo omubiri oba mbateereddewo omubiri. Si mmwe mwatandika eŋŋombe eno Philly Bongoley Lutaaya yali yakikoonako dda agamba nti abanteereddewo omugongo ate nga n'omugongo guli ku mubiri teguli mu byenda. Neebaza bayimbi bannange ne bannabitone bonna okutwaliza awamu bwe tugabanye obwavu, okulumwa, empewo, omusana, bweppo n'enkuba. Neebaza abaana bange abampagidde mu mbeera yonna mu bulungi ne mu bubi kubanga babadde mpagiruwaga mu nnyimba zange. Ekisembayo era ekisinga mu byonna neebaza Katonda eyatuwa ekirabo ky'obulamu kubanga ye yatuwa byonna, erinnya lye ligulumizibwe emirembe n'emirembe. Amiina. Olwa Katonda n'ensi yange nsigadde nze Philly Bongoley Lutaaya mutabani wa Lutaaya. Yenze yekolera itongo omugamba mutabaganda bange ne bannyina ze kansuubire nti bino ebyafaayo mubitegedde era birina kinene nnyo kyebibakyusizza. Omanye omulimu ogwange gwa kusiigira baana bano abato n'abo abakulu abatafuna mukisa kuwulira bigambo bino ebigambo ebyaliwo oba ebyafaayo. Yensonga lwaki nsazeewo okubasomera ekiwandiiko Philly Bongoley Lutaaya kye yasoma ng'alangirira nti alina akawuka akamukenenya. Teweerabira nti yalangirira nga 14 omwezi ogwokuna omwaka 1989 n'atufaako nga 15 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 1989 mu bufunze. Sirimu yamuvugako bwemba sirimbi oba bwemba seerabidde oba bwemba sirimansemanse emyezi 8 gyokka. Philly Bongoley Lutaaya anajjukirwa nnyo ng'omuyimbi alina emyezi gye 3 mirambirira mu mwaka. Mu myezi gino mulimu ndowooza omwezi ogw'Ekkumi, ogw'Ekkumi-n'ogumu n'ogw'Ekkumi-n'ebiri paka nga 1 January. Lwaki kuli kutyo nti Philly Bongoley Lutaaya yafuna ekisiraane ate ekisiraane ekyo nga kirimu omukisa. Era y'ensonga lwaki njagala okugamba ennyo bannayuganda bannange, buli woolabanga ekintu ekikunafuya oba buli woolabanga obunafu bubuzuulemu amaanyi nti Philly Bongoley Lutaaya amaanyi ge
gajjira mu kisiraani nti bwe yabwala yalina fuyo oba n'ava ku maapu naye ate yagukozesanga omukisa okusigaza legasi ey'amaanyi. Era oba osanga Philip Bongoley Lutaaya singa teyalwala n'avaayo kubuulira nsi na kugisiigira kifaananyi kituufu ku bulwadde obwa mukenenya, oba osanga teyalibadde w'amaanyi n'okutuuka olunaku olwaleero oluvannyuma lw'emyaka 33 nga ali mu ntaana. So obunafu bwo oba ekyo kyolowooza nti kikunafuya kinoonyeemu amaanyi go, tomanya ate kiyinza okuba kyekigenda okukola. Omukululo gwo Philip Bongoley Lutaaya alina omwezi gwa Desemba lwa nsonga mulimu olunaku lwa Sirimu nga lumu Desemba, mulimu ennyimba eziryowa emyoyo eza Ssekukkulu oba ezaaniriza omwana wa Katonda omulamu Yesu Kristo, mulimu okuba nti gwe mwezi gwe gumu mwe yafiirwa oba mwe yaviira mu bulamu bw'ensi eno. Kale Philip Bongoley Lutaaya omu ku bayimbi abatono abalina emyezi gye beekwata, si bantu bangi nnyo abalina sizoni. Kafeero yekka that's why ntera okubagamba oyo Kafeero ayinza okuba ye muyimbi agenda okusigala ng'akyasinze mu byafaayo by'ensi eno paka Uganda lwerivawo, kubanga buli lunaku ewammwe mu kika oba mu Uganda oba ku kyalo wabeerawo afa, ate nga tewali afa ebizindalo by'oku kyalo ne bitatandika muyimba wa Kafeero tulabye n'obulamu buno bwakokonyi oba walumba essaaya. Ennyimba zonna ezikwata kufa. So ye Kafeero taliiko season, buli lunaku alina mu essaawa ye, kuba buli lunaku abantu bafa. Omuyimbi omulala yalinamu ku season ndowooza ye Kalifa Lwanga ow'Ebutambala yakuba amataalo y'ekisiibo kikye, n'omugenzi Sulaiman Mayanja yali ow'Intellectual Singers mukadde waffe yafa mu mwaka era gwa 1989 yayimba oluyimba Basilamu bannaffe ab'oluganda salaamu aleikum. Beebo ndowooza abayimbi bokka abalina season mu Uganda. Otherwise amannya yinza Yekolera ekitonga tubeerabira okusubscribing n'okukilikinga on the bell notification. Tusuulirewo endowooza yo mu comment section bye mba byenjogedde birimu amagezi teweerabira. Nakugambye waliwo abasiimira muli ng'endaawo osobola okumpeereza akamessage mu inbox yange n'ombuulira bwe bitateredde ewalina okutereezebwamu oba ki ekirira okutereezebwamu mu program ng'eyo osobola okumpeereza message ku WhatsApp namba yange 0701 748828 07048828. Teweerabira buli wiiki tugenda kufunangawo programu yaffe eya music, kubanga music yeddamula ekisinze okwakuwaza abantu kwe kusuula ddamula ti Mukama Katonda yakuweera obugagga mu kukanika obugaali ate ki ekikusuubuza empya, tosuulanga ddamula. Nze Yekolera.